oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Bokati TV olunaku olwaleero nkubuuzaako yonna gy'osinzira okwampozi ng'ate otulaba etera era siru ng'otuwuliriza ne tugamba oli wa kabi nnyo. Yongera okubeera mpozi ng'ate oyita bakwano booleme kubeera mpozi ng'ate onyumira wekka amawulire ge tukuleetera agasinga gabagatagana ku bya entertainment. Nze Sula Ssenyonga Hajitibya. Olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga twogera ku mwami Mugwanya oba oyinza omuyita King Michael oba DJ Michael awo gonna mannya ge. Eri kugira lyoba okola ki? Lyoba mpozi otwala. Naye ng'olunaku olwaleero okusinzira ku bizibu bya zaafuna omukulu ono oluvannyuma lw'okulemererwa mpozi okubeera ng'alemesebwa kale. Katuviire ddala ku shoye oluvannyuma lwa shoye okubeera mpozi nga emusala ne flopping ne bannakibiina be ab'NRM oluvannyuma lw'okugaana okujja mu shoye azaafuna ebizibu bingi nnyo. Alina amabanja mangi omubanja obukadde 130 anoonya wajja ssente talabawo. Kati ebizibu alabira ddala nga bingi nnyo. Mu nsonga ze nagamba bw'ati mwami Michael bw'amala okugwa mu mabanja ago nga show zisaze bw'atyo yasalawo mpozi addukire wa president abeere mpozi nga ataafunayo ku appointment alabo banadduukirirwako. Naye okutuuka wa president yayita wa Catherine Kusaasira n'amutuusaayo. Baatuukayo ssaawa nga 8 ogw'emisana. President yabalaba ku ssaawa 2 ez'ekiro ate n'amulabira eddakiika emu yokka n'amugamba Michael nkooye. Naye kasita Kasa ajja kukola ki? Ajja kubeera ng'akukomyawo. Appointment eba mugamba Kasa amutwaleyo kuva ku show yaani ku show ya Kusaasira wayamukubira akaama mwala ekifaananyi kiri eri DJ Michael yakubira president akaama. Yakubira president nuli akaama. Bw'atyo ne bamutwalayo n'amusinkana ku justice eddakiika emu yokka n'amugamba nenja kuddamu nkulabe. Kati okuddamu okulaba president DJ Michael agamba kufuuse ekizibu olw'ensonga nti Catherine buli wabanga agezaako kumudda bafuna appointment endala nga Balamu azeekiikamu. Balamu ng'azeekiikamu. Kati no waneeno omwami DJ Michael wagambidde bw'asabidde Balamu ave mu appointment ze lwa nsonga. Naye alina ebizibu bye. Ekyokubiri yeevuma Balamu kuba Balamu yamukozesa ebintu ye by'ataategeera. Waliwo sole gye twakola eya DJ Michael Big Eye Kusaasira n'abalala okubeera mpozi nga baafuna ente 30. Ente ezo 30 ekituufu kiri nti tebaazifuna mu mpeke ng'ente wabula babawa obukadde 3. Era Balamu ye yazibawa mbu pulezidenti yamugamba aziwe yamugamba bawe ndowooza onommanja. Akati n'abawa obukadde 3. Wabula n'abagamba twawadde ssente naye mwebaze ente. Kyovula abakulu abo bavanga ne bagamba president weyanziza watuwadde ente. Watuwadde ente. Twafunye ente zaffe twazifunye naye nga baali bafunye ssente mu kashi. Kati obukadde obwa 3 bwe bamala okubumuwa agenda asasulako bammanerenda. Jjukira bamubanja obukadde 13. N'asasulako obukadde abo n'asasulako obukadde 3. Nasigala nga babanja 10. Jjukira ennyumba egenda emmotoka egenda. Agezezzaako kunoonya akasente kakyamubuza. Agezezzaako kunoonya president amufune byonna bikyabuze naye nga yagamba Balamu yakola ki? Yayingira mu appointments ze yaziremesa. Wano nno wavudde era si unayogerako ko mpozi ne kuba nze mukulaba okwanga badde nga ndowooza asonseka akaama bakita batya okubuulirira obanga awo amagezi eri muyimbi munne Bebe Cool kuba agambye nti waliwo abayimbi bannaffe betulinawo mu kibiina kyaffe nga muli bayimbi babayise babayinvitinze ku talk shows ez'ebyobufuzi. Abantu mubagambe nti ffe tutegeera muziki tetutegeera bya bufuzi lwa nsonga mugenda ne mu debatinga ebintu ebitakwatagana. Naye zino statement agenzo gikola nga ndowooza omukulu Bebe Cool yakamala okubeera mpozi nga ataavaawo obubi ne Joel Ssenyonyi ku programu yali ku TVM. N'agamba mu butuufu tusigale muziki. Era wano nayogeredde ku basajja be bazze bakuba obucupa. N'agamba nti obucupa tukize tugaane politics yayingira mpozi mu business yaffe ey'omuziki. Naye ekituufu kiri bwe kiti. Waliyo abantu abasobola okukontrolinga obucupa obwo. Wano wakolinza aponi ku bali agency abasajja abaazirwanako abayimba omuziki omuli Semakula, Ragadi, Bobby Wine n'abalala.
naye okusinga atadde nnyo emphasis ku Bobi Wine n'amugamba nkwegayiridde vaayo ostopinga omuyaga guno kubanga gwe kazaala bulwa. Era alo n'agisalawo n'agamba nti leero lwe nkomye okwogera ku Bobi Wine mu mawulire obawa leero lwe nkomye okwogera ku Bobi Wine lwa nsonga Bobi Wine mwana waabwe amwetantala okumuyingiramu bw'ati gali mazzi mawanvu bw'ogayingira bw'oti obbira bubbizi n'omira n'ofiiramu. Bayimbi bangi bafiiridde mu mazzi ga Bobi Wine musically nga ne public nesigala nebeera nga tekyabaagala lwakubeera nga abadde boogerera bubi nnyo Bobi Wine. Naye kati ye King Mike agamba ebintu bya Bobi Wine akageri ke yadda ku saidi y'ebyobufuzi tukkirize tugaane yatuleka n'atuleka tumusonyiwe tumute agende. Katukuwa eddoboozi ya King Mike waneeno ng'ayogerera ayita abantu abo nze bendabyemu bagamba kati waliwo omusajja nga Mr. Semakula si musajja wa byabufuzi talina kyagenda kugamba bantu. Omusajja Ragadi w'enyalemu naye tayimirirawo ku stage ng'ayimba n'akubibwa bucupa. Lwaki? Nti bw'aba ayimba ate taleeta enyalemu ye yajja n'akuba abantu b'omuziki n'agenda. Bebe Cool omutaddemu naye yakubibwako obucupa era yowooza ye muntu omu ku bakyasinze okubeera nga baprovoking abantu finally babakube kubanga yakobi yasembyeyo n'okubeera ng'akola statement ye nga Bebe Cool nti kanaddamu okubeera ku show ne bamukuba obucupa agenda kukwata omuntu amutuge. Naye kino nkyogeredde waneeno mmwe abawagizi ba Bebe Cool mumulabule tagezanga ne yeetantala audience lwa nsonga audience eyo ebeeramu abantu abateeguya abantu bakyakuba abantu abanywedde emenga beetamirira abantu abakoze batya unless ng'ekyagenda kikola nga amaze kulaama kubanga talina gwagenda kuyingira mu mbu akube bajja kumukuba akube muziki abeere ng'akola kyategeera naye kyo gamu ajja kulwana n'omuwagizi baaba tekijja kukola ekyo ojja kubanga olwetyabidde bwetyabizi. Katufune eddoboozi lya King Michael. Ero nno libadde eddoboozi lya King Michael tuva ku Bokat TV nze Sula Senyonga. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli Bokat TV.